mpaka kati bwe tuli ssaawa ya lutambula kuwaga genda maaso wano nawali lwe lugambo jeffe nsayibwa lwaki abasajja temukyawa yagimaliriza kati ndowooza tusooke olunaku olweggulo zaadde ssaawa ndoza nga 8 ssaawa nga 8 nga mpita ayita ku Facebook nsanga live nga omulwadde ali ku live nga neŋŋamba ate omulwadde kyekimututte ku live so omulwadde kyeyakoze kibayita omulwadde okuluma ejjiiko yagirumye nnyo ye yalumye kitiiyo olaba nga bamuwaayiriza yalumye kitiiyo agamba wano bwodda nno mu kunyiga ebiwundu ogenda kudda nga erinnya lyonoonese ssaawa yakwerwanako Bulani White buula bwatyo n'avaayo yeewozeeko ku bigenda mu maaso muwala Karo okufaako byonna simanyi bw'olaba omulwadde nga manya akozesa mangi ng'olaba ng'atereddemu sooka oveeyo eyo olowooza bw'olaba enjogera ebyayogera biva ku ntobo ya mutima ntobo ya mutima olaba nga ddala yabadde emotional yes and no musalawo yes and no tesobola kuba yes and no bw'obeera nga tomanyi kuanalyzinga bintu okitwala nti ali zenyala kulowooza nti ali emotional naye bw'otandika okugatta byayogera otandika okulaba nga emotional eri mu kuzimbibwa naye nno ekisooka wano tuli mu kulwanagana n'ebintu ebirina obujulizi oba okitegeera poliisi bw'egamba nti omuwala bamwokera waka Brian n'avaayo n'agamba omwana tayokerwanga waka nti yalina mu ddwaliro era nga tuwogera Brian n'agamba nti n'amasimu gyegali tusobola okugaleeta webanga kisoboka ne galeetebwa eyakasuku okogega olw'endala etali yakasuku n'agamba amasimu weegali oba okitegeera kitegeeza nti nno byonna agenda byogera amanyi nti purufu yeesobola okuggibwayo omuntu alimba oba kitegeera bulungi ate kyo tokyesigamanga I'm not saying nti alimba naye ku muntu alimba asobola n'okukuteekerawo ekintu ane essaawa zino saidi kuba Brian tubadde tugiwadde omukisa kati essaawa zino tuli ku saidi yaani ya Brian kuwulizaako twetaaga bweweerufu bwonna between me and you abantu bavumirirako ku taata okutuuka okugenda ewa Brian Ismail n'asaba nabiki byonna tewakiwulirako ne Brian bw'aba anyumya emboozi yakulaga nti wabadde relationship between taata ne Brian era akulaga nti taata alina byamanyi kati gotwala nga ofunye linking points kati challenge yazze nti nno emotions zakarinze Brian n'abaako ebibuuzo byataddamu okitegeera osanga ebyandiyambye ensi okumutegeera ennyo okusinga bwengeri gyamukoze eki naye okuleka ng'olina omulimu ogwakutumiddwa nga gweoyagala okuggusa ndowooza ne saidi ya Brian erina ebyetaaga okuwulirwa bw'oba nga wakutuuka ku conclusion ey'enkomeredde nga kakkanye n'ebenyi byeyatugambye bye twazimbiddeko tekinnaggwa nga bwe tubadde tukizimba nti omwana Ismail yayokyebwa Brian yamwokya kubanga mu mboozi eno teyabadde yatunyumiriza ku mboozi nti omwana yalina obbanga alina gye bamwokyera omwana yaliko ne mu ddwaliro nga mulamu ng'anyumya ne Brian okitegedde bulungi tewabaddewo yakatuzimbidde bonna abadde batuzimbira emboozi baali batuzimbira kiruddu kakati emboozi y'abaana baali batuzimbira eddwaliro eryasooka ku Salama Road kyekyaliwo ku Salama Road era si yekiruddu gyeyabadde neddwaliro lyasoose okwogerako wano we yagambe basooka omutwala awo tewali atuzimbirawo mboozi so wetubanga twagala kumanya butuufu bwayo na mwana kufuna justice entuufu
Brian ekizibu kye tulina nti yazzaali emotional nga yeetamiddwa. Aha. Omanyi buli kiseera bw'ojja mu kaseera nga waliwo ebibuuzo ebicreatingiddwa bingi kikakatako okubaako ansa z'otuwa okusobola eryato obuteekwira sayidi emu kyendowooza nti Brian kyataakoze. Ekyokubiri okwekyanga kwa Brian kutuukira mu kaseera nga waliwo ekifaananyi kizimbiddwa nti n'omulwadde ali mu ddwaliro ne Brian ali mu ddwaliro anyiga biwundu bye n'atulago najja nga alina omukono omusibe naye nga yeecwacwana bulala naye ate era sayizi y'obuvune bwa Brian teriya yali amumanyi oba otegedde bulungi temumanya ku sayizi ya buvune bwa Brian so tosobola kumujajinga ng'osinziira ku mukono omusibe n'amagulu masibe. Ezo ndowooza nno zange ng'omuntu aleese emboozi z'omuwala n'enzikuba nga ziri against Brian ne Brian waba avuddeyo okwogera naye nina okujja n'endeeta obutuufu soko otuwe Brian awo yeekyangidde kakati kati tunakuba kufuna Brian gwe bya Brian byonna bye yayogedde olina ewala by'obutuufu. Ekisooka kyenkusiigidde nti bulijjo mu mboozi batuwa nti omuwala yatwalibwa ekiruddu gye yafiira tebatuwa na ddwaliro gy'asooka kukola ki ekyo kikuwa nti kituufu. Obutuufu tulina kuddayo kufuna obutuufu bulina okujja n'obujulizi. So this is getting both sides. Obutuufu tebutuwangako nti omwana oyo yali ayogerezeganya ne Brian ebibadde tebituweebwa Brian yabituwadde. Oba kitegeera ate nga tuli mu mbeera nti naawoze ne gwe tuwolereza oba gwe tuwogerako taliiwo ye kwewolereza. Tegedde bulungi kakati ekikulu kyakuwuliriza sayidi zombi n'okunoonyereza tutuuke ku butuufu ddala ekyogerwako ekituufu kyekiriwa kubanga Brian wayogera kumukuba si kwe gusoose omukola ki Brian abawala baali bavuddeyoko nga bamukuba bakozesa na biki gye baabulya paka nakati nga n'abasinga mu ggwanga mwebali omwana omu ye yafuluma eggwanga abala na mu ggwanga mu Uganda bakyalimu ne baasirika ki sima point yangu ogitegeera so kitegeeza sayidi zonna twetaaga ozziwa omukisa ziwuliziganye tusobole okufuna tukole okunoonyereza tugatte ekyokubiri twogerako ebyokweraguza Brian Saba alirina nene taata yali ewaka beeraguza yali customer era ne taata ewaka gye ebikola kijje ebiri beeraguza ewaabwe so tuwe Brian nze yankolera ebirungi bingi naye embeera yamukwata so n'abeera nti ebintu tebitambula nga bwe yali ndowooza abyagala kati ndowooza agezaako okugattagatta bino ebizibu we byajja mu busungu obungi eno simanya kyenzizaako ndi mukuuba omuliro gutuzibye ndaba nga nekkuba gulinga gwagala oddiziba kati n'ensamba mu kataasa mwe gaali gava kuba gaali mu kataasa tegalino nti oba nti maanyi nti oba nti kingi maanyi naye amafuta go ne bwe gaba butono bwe gati go olugakoleza tegaali gakweyasuka omulimu nga nkwata mune nga sakwata kubanga kuno omukono okujja nali nfudde kikinga mwana nkwata ezo kola bweti mukwata akoze bwa genda okusamba biri ebigere nsamba akataasa n'amafuta gansamukiro lwajja netwekasuka ebweru kati munkwekasuka ebweru njagala buli omu owulirize munkwekasuka ebweru bali mu kutuyirayira amazimba gamba bannange mutwale kala ayogera gamba Brian nfudde tuweddewo naye ani ono n'ekibi kikino ye ng'awoza kibi ki naye ani atulemerako omuntu taali baakona mirembe nga bye bigambo byali mukola ki byali mu kwogera ne mugamba galuguma ogenda kuwona tewali kyamanyi ng'agamba nedda muzeeyi mpeddewo tunula kugamba ngesuuka bwe yagira okugwerera bweti ng'omubiri gwonna mwana ng'agambye tosobola namutunulako naye ne baleeta essuuka endala mu nnyumba omwana oyo bamukwata mpulira bulungi gwe wenna yawulira sitole yawa kati njagala owulire bulungi mubadde muwulira ebintu bingi bakwata omwana bamuteeka mu mmotoka bamuddusa ku ddwaliro baliyita mabirizi kukuleekaana simunana Brian totya nze ndi bulungi naye nkubuulire temuyita abazadde bagenda bafuulirawo olusuku ate nja kuba sikyalina maanyi Brian tusobola owona kati nga teyampa nnyo amaanyi nange ne ŋŋamba tugenda kukola ki tugenda wona
neba nagenda ne baddamu okujjayo kubanga tulina wanene bitongole ebyempuliziganya basobola okuddamu to extract all conversations ne tuziwuliriza kati nkubuulira bantu ng'okumanya abazadde b'abantu tebaswala olunaku omwana oyo ng'abuzayo wiiki ng'obuzibu omusajja oyo yajja infakiti sitina wiiki abamutyako interview mutunuulire mukono guno baali bamuzizayo ebombo nga bamusaba emitwalo 18 nze bwe yakabirira ku ssebo nanyoma gwe nze njamba munange emikono gigenda kuvunda tetulina bwe tuli omukazi ajingiza mu bintu bya lubaale sira kyeddina owulira mukolo kugenda kuvunda beetaga emitwalo 18 badde mu bantu ngende bamutunga okukoma waawe waka olwo lwe bajja lwatuwoleza omusajja azze kusaba mwana basaba mwana sente zakulya nga n'ebirogo bibeefuukidde bagaba basiba ekinnya kya ttooyi naye nga balina enswera 3 zibakoba emisinde awo mule ku bantu mule mukubasasepula mumulowooza toluganda mugenda kukikungula naye nze mbabuulira Muzeeyi Museveni njagala police nga wateekako horizons njagala buli kituuka wa muntu biwulidde byebyo okuva ewo Brian byayogera kakati mu mboozi eyo bwennyini ate mweyalumbidde ne Kasuku omanyize nina poliisi yange Shadia tuli wano ne Olaka ali wali bwe tubanga tubeera ffembi nga waliwo n'omuntu mulala gwe tubeera ffembi n'ofuuka mu mukwano nnyo ne Olako n'osukka we tuli nga Olako mulabidde ku ggwe n'oba tumulabidde ku naye nga tubadde n'omukisa okubeera ab'omukwano n'osukka ku mukwano gwe tubadde nagwo nkiwanye ekitiibwa kitegeeza nti muba mwetegedde nnyo okusinga nze bwe nasobola era bwe mufuna obuzibu nteekayo ebyange bitono oba okategedde bulungi kakati Brian ne Kasuku mu baamawulire baawano baafuna omukisa ne babeera bamukwano nnyo nti ne Brian bwe yakomawo wano e Kampala ye omu ku batono abaafuna omukisa okugenda ekigo n'amukola ki n'amukeberako n'amulabako ewuwe kakati ffenna abasigadde wano emboozi yaffe tujja sigala giba wawi byonna ebyabatabudde oba Brian mutuufu oba mukyamu be bamanyi kubanga ate bo baadde ba special friends okwawukana ku baki ku balala sooka omumpe Brian White nze yankolera ebirungi bingi naye embeera yamukwata so n'abeera nti ebintu bitambula nga bwe yali ndowooza byagala kati ndowooza agezaako okugattagatta bino ebizibu we byajjira unfortunately omuntu n'afiiramu ate naye kumpi yali afiiriddemu decision ezimu ze yakola nga zise he laid his bed let him sleep in it kitiisamu ebyo byonna kiri kimu nti waliwo yafudde naye abantu bangi babikola bantu basawula wano ne beefuula abasawo nga si basawo naye ekibi ekyabaddewo omuntu yafiiriddemu Sina mutu yena sina mutu kana lisa sina mutu sina mutu yena kana lisa monda de police monda de bitanyoke buli womo chichata mutekeza we Kasuku muri da side ndayemba kakasa ne kunda kubango lukajoma lugenda kubeera bweruti nganango obulumi bwange bwenyina mukyakakasa omulufuna Brian White nze yankolera ebirungi bingi naye awo nno bwetukola ki bwe tuli kakati tubaddembe okutandikira awo okuzimbira okwakantu naye nga ne poliisi bwetuwa poliisi okunoonyereza kweri yenalale kuwa poliisi yazemmera ndooza n'ayogera kubanga kati omulwadde waali asobola okwogera ayogerera ddala mukwate ku kitanda waali mukwate anti yes ali mikono gya poliisi mukwate but again asobola okwogera bweba statement asobola okusobolera ddala poliisi lwaki tetuwa simanyi naye ndoza kigenda mu maaso wabanga ali mu mikono gyabwe era ndoza balina programu yaabwe eyaki wadde ogamba ggwe naye ndaba obudde buweddeyo naye wadde oyogera bya prima prima n'omwami